Kampeyini z'okulonda kwa bonna okusuubira okuba muvaawo mpitewo mu 2021 zeeyongedde okunyinyiitira era olwaleero akwatidde FDC bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Patrick Oboya Muriat lwatongoza manifesto ye ng'agitongoleza mu kibuga Hoima mu bukama bwa Bunyoro. To launch this our program, that is going to be a program. Omukolo guno gwetabiddwako abantu bangi era yavuganyako ku ntebe y'omukulembeze w'eggwanga munnamagye yaganyuka kano Dr. Kizza Besigye olwaleero lwalabiseeko mu lujjudde mu kampeyini z'omulundi guno ez'akalulu ka 2021. Naabwekyo enkola yonyini ey'okutegekwa embundu y'abetahindukire, enkola y'okutegekwa embundu y'abetahindukire, embeera y'omunyayuganda teragireeta teraterere terahinduke. Muriat mu lugendo lwe luno e Bunyoro aliko abakulu basisinkanye mu bukama bwa Bunyoro ng'ensisinkano eno ebaddemu omuwandiisi w'olukiiko lw'obukama bwa Bunyoro Kitatu Moses Alituha ku ofiisi y'omuhiikirwa ow'obukama. Muriat yasinzidde wano n'asuubiza nti ebitundu 5 ku buli 100 ku mafuta agasimibwa e Bunyoro wakubizza mu bukama bwa Bunyoro bwekolere ku nsonga zaabwo. Our government is going to put resources into cultural institutions directly. Not the small stipends that are given to the king and the other cultural institutions. This is meaningless. That is for the direct benefit of the king and the other cultural heads. But what is there from our government coffers to help in fostering development of the different areas? Abakulu mu bukama bwa Bunyoro bamubuulidde kati ng'obukama bwe butasobola kwetaba mu byabufuzi ebyawulayawula mu bantu wabula bo beetegefu okuwagira oyo yenna alina enteekateeka ennungi eri obukama n'eggwanga lyonna okutwalira awamu. Itwe tukabalake nti tukafuna kabaleega ebintu byona yabikola abajungu yabairukirana. So kikulu muno ku kulola mwayeteraniza mu byobulemi itwe nka cultural institution ekyo kubanza culture ekyakabiri advocacy kubaliriza ekintu. Asnas Nyakato omu ku beesimbyewo okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Parliament ow'ekibuga Hoima ategeezezza nga Bunyoro bw'erina ebintu ebiwerako by'ezzebanja gavumenti eriko naye nga n'okutuusa essaawa ya leero tewali na kimu kyali kituukiriziddwa. The change our people have desired in terms of social delivery, in terms of the social service delivery, and this is the time to vote for. Muriat mu ngeri yemu avumiridde abantu abali mu kutema ekibira kya Bugoma ekiwaniridde ennyo obutonde bw'ensi mu kitundu kino. Bugoma forest is being stolen. The thieves are coming from Kampala and elsewhere, logging and taking away timber from here. That forest was God-given, given to the people of Bunyoro. Okwawukanako n'ebitundu ebirala poliisi Hoima teremesezza banna FDC kugenda mu maaso na nteekateeka zaabwe.